Enjala leero Minisita omubeezi wa Karamoja Agnes Nandutu aleeteddwa ku kkooti y'obusaaba lyake. Ono asuze kuteekebwa mu kaduukulu ka kkooti eno. Ono talimye okubaako byayogera eri bannamawulire abadde bakuŋŋaanye. Olunaku lw'eggwa Nandutu yeewaddeyo ku kitebe kya poliisi Enkese Ekibuli era oluvannyuma lw'okugibwako statement n'atwalira ku poliisi ya Kira Division. Nga zikunuukiriza okuwera omusanvu Nandutu era nga ye mubaka omukyala akiikirira abantu b'e Buduuda asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Esther Asimwe n'asomerwa emisango. Nandutu emisango gino agyegaanye. 2,000 repainted handsheets of Watch 28, marked Office of the Prime Minister, by receiving and holding the said handsheets, which you have reason to believe. Oludda olwabwe nga lukulembeddwamu David Bisamunyu lusabye omulamuzi ono okumusindika mu kkooti enkulu atandike okwewozaako kubanga okunoonyereza ku misango egimuvunaanibwa kuwedde. I have instructions from the DPP to have the accused person committed to the High Court. Bannamateeka ba Nandutu nga bakulembeddwamu Charles Wamukota babadde bategese okumusabira okweyimirirwa nga bwe kize kikolebwa kwa minisita abalala. It was deliberate by the state to fail the applicant accused seek bail before you, yet you had this jurisdiction to grant, to entertain bail and grant the bail. I don't know what to call these proceedings, because when an accused person is committed to the High Court, this court ceases to have any jurisdiction to handle the matter. Nandutu ye muntu w'okuna okuvunaanibwa ku misango gy'amabaati g'e Karamoja nga yasooka ye minisita wa Karamoja omujjuvu Merigoti Kitutu ow'oluganda lwa Michael Naboya ne minisita omubeezi ateekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi asuubira okudda mu kkooti olunaku lw'enkya okusaba okweyimirirwa. Nandutu tabadde musanyufu nti yasindikiddwa obutereevu mu kkooti enkulu yebeewulira ensonga ze so nga abalala bakavunaanibwa emisango gyabwe gibadde gikyali mu kkooti eya wansi. Nze byonna bikkiriza mbatizibwa dda n'omuliro. Okubatizibwa n'omuliro mukimanyi naye ndi mugumu naye kyembuuza kiri kimu. Lwaki Nandutu Agnes bamutwala mu kkooti ate nga lwa kkooti erina mandeetu y'okuhandolinga omusango guno. Kati bannange mbasiibudde. Amabaati ge bagambye nti tebagasangayo. Prosecution bw'esalawo nti bagenda muwuza mu High Court, kkooti eno eya wansi eba tesobola muwa bail. Mu mateeka kye tuyita functus official, kkooti eno eya wansi eba efuuse functus official. So kye tulina okukola nga bapulida be ku applyinga mu High Court bwe tuba tujja bail. Tuze tetumanyi nti bagenda mu komitinga naye prosecution esazeewo nti okunoonyereza kuwedde obujulizi bwonna bwe balina okulirayingako oba bulina ababutuwadde. Kati ono bakolekako mu kkooti enkulu oluvannyuma lwa ssabbiiti 2 atandika okwewozaako.